Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekkaanye. Naye omuntu n'agamba atulinyidde mu ddiiru, ekyo ne kinvumya ebbanga lyonna. Kati sobola butarespectinga presence ya Mr. Ibrahim mu kifo kino, amaanyi g'atuwadde, atuwadde ssente, atuwadde obudde, okitegedde, atuwadde amagezi, n'atuwa amaanyi okusigala nga tutambula. Osanga simanyi naye tweyanza, yeebale kuba nti bw'akiyimiriramu nti tuyambe, tuli mu kuyamba akitegeeza. Nze kukunvumira ku mukyalo oyo lwe nategeera nti abantu abamu bateekayo ne bagamba tuyamba nga si bituufu, nti ekintu projekiti etambule ebbanga bakirweko nga tekiggwa. Kuba abantu nalaba tumaze surprise bafigitinga tubikole kati oyo atuyingiridde kati tufudde tulwane kati mu kifo ate abandi negasseeko ne bagamba munnange wojjidde abantu abo wabagwako naye naffe tubamanyi. Mu kubamanya tutuuse wano ate nga I tried era nabuuza nze mbuuza omuntu nga ngenze mu bulamu bwe kuba nkimanyi bwe nzija okukuyamba si nze nnyo asembayo mu nsi. Mwami Gadi ekyo naawe nakikubuuza nakugamba are there those people in your life kubanga manyi kyekiteekinga omuntu abantu wali mu kaseera buli muntu wakuddukira. Kati nakuwa omukisa okucelebratinga those few people kuba namanya era nenkugamba bambi boogereko batumire era bw'otunya video kye nakola ku mukyalo oyo nti oyinayo abantu nakimubuuza nti oyinayo mamenuka abantu mu bulamu bwo abatambudde naawe bw'oyagala okusiima nti mu nnaku ennyingi nga Shifa sinnajja. Who are those people? Era yaboogera era bwe yaboogera I even mentioned video gyeri nti bambi bakubire ku ssimu tubawulize. Era n'akuba essimu nentuuka n'obbagamba mbalindeko mujja ndese ne keeke ennene tugiryeko nze. Kati abasinga tebaagenda kulaba vidiyo eyo paati baagibuuka baatandikira wano nga ngulidde omukazi ettaka ne bagamba kyeyingiza mu bintu kibuukira nendyoka nvumwa nze nga nwana mwana kuva ku street asome kuba nsooka nenkutunuulira ki kyoyagala mu bulamu ki kye tuyinza okukola ate omwana nandaga abadde asonda n'akakebeke ayagala akagaali omwana abadde kati nze nentandika kukwata awo nentandika okukola ezessaala mukama omwonoono naye omundeetedde enkoze ntya munnange gwafuuka musango waliyo n'oli nga ye amanyi mu bulamu bwe ndi enemiwe lwa nsonga nayamba nempulira nga neetamiddwa nempulira nga n'omukyala antamye n'omwana saagala nkulimbe kuba otuuka nga olina ebyo by'olwana n'ogaa kati ate bino bizze biti olwedde nze njirabanga baden ate sibuliddwa bennyamba kubanga byansanga n'okujja nali nzija n'eno oba like so kati sisobola butarecognizinga muntu eyeegattako n'agamba nnyina kye nninza okwongerako nnyambye watukutte watuzzaako ki tukoze tutya. So it means a lot mu bulamu. Abantu abamu ono akunyiiza n'akulaga nti ate abantu babi nnyo ate enkeera omulala n'akulaga nti abo just tebakutegedde naye nze nkutegedde bwe nti tugguse tutambule. Singa bajja ne baŋŋamba nti mu kifo ky'okugula poloti waliwo gye twasibako ssente kati z'osonze ku poloti tuzimbe singa ennyumba yakola ki okitegeera. So sisobola butakijjukira ebbanga lyonna naye nga tweyanzizza mwami Ibra ne ttiimu ye ya Great Opportunity. Mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abampeera omukisa mwebale kukinfuulira kyangu nti wemba nanditambudde olugendo lwa mayiro 100 at least ne bantoolako 3 n'entambula 7 ne tuba nga mission ekola ki egguka. So mwebale nnyo mwebalire ddala kati ate katuyingire mu lugendo lw'okuzimba ennyumba. Ekirungi tugenda zimba nga bye basaba tubirina
si bya kugenda ate nti kati tutudde leero bazimbye wiiki ewedde kati eyo tetugenda zimba musooke musondeeza semiiti nedda mikwano era naffe twatuula ne tukibala ne ŋŋamba nkoowa okutandika project ne abantu ne bandekerera neetuuka ne mmenya so omuntu akuwaga tukigendemu bw'omala ne bakikulekera kati amushuwa nti tukigendamu nga tebakindekedde yes so mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abawe omukisa mukama abagabirire mwenna we mujje mukama azzeewo akubiseemu nkimanyi nti bangi mutuwanga kwerekereza kubanga nsobola okweteeka mu ngatto zammwe nange waliwo wojja n'ogamba era amafuta ngasabaani nga tosobola binyumya ddundu nti sizza amafuta gambuze kuba nabe essuubi liri mu ggwe batunuulidde ggwe nti bw'otajja tteekako live teri agenda kukikola kati mukama n'atugabirira buli sande ne tutalemwa lwe twalemwa era kyonna kye kiri naye nga mwebale nnyo bannange abalungi ne tuteekako live ate ne mutuwuliriza ebigambo byaffe lwe biboye ebitanyuma lwe twogedde ebinyiiza si buli kye tubadde tufulumya nti kisanyusa naffe tuli bantu ate omuntu bw'olwa mu kifo n'oyogera ennyo era tobulamu gonyiiza tobulamu akuwulira nga gwaduula akuwulira nga avuma tuva ku miramwa naddala okwogera ennyo tuva ku miramwa okulwewantu naye bambi mwebale nnyo otusobezza we bitagenze bulungi tusaba mutusonyiwe nammwe abali mu miitingi lwe mbanyiizizza lwe mbasobezza lwe mboggoledde abaana bammwe lwe muwulidde nga am too harsh I'm sorry naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abampeera omukisa mukama agaziye enfuna zammwe mukama blessinge buli kimu kye mukwatako mukama abawe omukisa ogutalina buyinike tubaagala nnyo katulinde olugendo oluddako ate mukama gy'atutwala era twewaayo atukozese gye tunaalaga so thank you so much may God bless you all. Tuwe Mr. Ibrahim Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Okay. Zenderaba okukendezeza it's okay. Kusookera ddala njagala kwebaza abantu b'eddundu abambeereddewo mu pulojekiti eno yokka. Omanyi omuntu akwagaliza okukulaakulana wa njawulo nnyo. Twatandika eno pulojekiti ng'amanyi abantu tebajja kudda. Naye kyewuunyisa nti abantu babaddewo ku pulojekiti eno kuba lwe yatandika
mpaka nakati bakyali nange. Banange mwebale kunjagala, beebaza nnyo abantu b'eddundu. Mulagidde ddala okwagala. Mulaze nti Gadde alina okwagala. Omanyi abantu abo baobservinga nnyo, balaba nnyo ekigenda ku ground. Olaba nti Gadde ali eka bagamba oyo Gadde yadde tulimuyamba naye musajja mubi ku kyalo. Kitegeera. So omuntu omulungi n'omubi bamulabira mu bantu. Yes, era nawe wooli awo kugamba nezi sobola okuyita abantu ewange ne bajja, okyewulira muli goli mulungi osobola okuyita abantu ne bajja ewaka. So beebaza nnyo kubanga nti munjagadde ate namwe muwulira nti nange mbaagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nange mukubireko mu bugalo. Baagala nnyo abantu b'eddundu. Tulina abazira baffe bannange abatambudde naffe aba online family. Usobola kumenya amannya nemmalayo kubanga bali mu bitabo wano, amannya gaabwe gali mu bitabo wano. Banange tubeebaza nnyo olwa pulojekiti eno yatandika nga buli omu talina kisobola kinaggwa kitya. Banange tubeebaza nnyo kubanga omuntu obeerawo nga toli guwagambye nti njagala ompe ssente bweziti na bweziti, tunavayo naawe $50,000, naawe akakadde, naawe $500, naawe $100 okuva ku ntobo y'omutima nga teri amukase yadde, nga teri amukase. Banange tubeebaza nnyo ddala abantu ba online family, bammami, bataata, baganda baffe. Baagala nnyo, mwebale nnyo okutwagala abantu b'eddundu. Mwebale kwagalira ddala Gadde and Millicent. Mwebale kwagala Mami Hope n'ebintu bye kubanga emyaka gy'amaze wano singa mwamugamba dda nti eyo vaayo tumukooye titwagala, naye mwamulaga nti Gadde tugenda kubeera naawe mpaka last. Banange mukubireko abantu ba online omulimu bakoze gw'amaanyi. Mwe ekintu kino ky'amaanyi bannange nti mumanyi obuzito bukirimu. Abantu okubeera nga totesezza nabo ne bakusindikira ssente ku ssimu nti Gadde abeereko w'enjawulo. Nze mulema nzekka mu nsi mu Uganda wano. So baatwagala nnyo, baagala nnyo mami n'abantu be. Banange tubaagala nnyo ddala. Nja kwebaza Brother Ibrahim, ye yayimirira ku project n'agamba kiggwa nange. Kati nga tanakyogenda ozoba teyategeera ekigenda agenda kumukositinga. Ndowooza kati yagenda abiraba eyo mu maaso n'agamba kati singa namanyi oba bino naye tema byaki. Tugenda nawe n'okuwa bye weetema. Kitegeera tomanyi kitegeeza oba busaabala mumanyi. Ani amanyi busaabala? Twaleere omanyi wa Bobi Wine gwe. Busaabala amakubo nno mabi mpaka okutuuka wano. Nenateekamu ssente obudde oba yasanyukako ddi simanyi kubanga tugwemanyi nti Sande yalibadde wali ng'anywamu naye ate ali wano eddundu kumala omwaka mulamba kubanga atandika serious nga tutandika project eno nakati. Yes, na wedding anti kati njiwera ku project eno gyetubadde naye giyeetema. So tukwebaza nnyo Brother Ibrahim ne great opportunity. Abantu bane mubakubireko mu ngalo awo. Beetema nnyo ku project eno kumalako nayo paka weggwera eyagana ne Millicent must shine. Banange tubaagala nnyo. Omanyi biri byali bya ssanyu byawukana nabyo nebyokwagaliza omuntu okukulaakulana. Omuntu okwagaliza okukulaakulana mubala bye nno badduse ne tuzaalibwa nabo. Okitegeera musindikira life tasobola kujja. Naye olowooza ababuzibwa ssente zaabwe mutwalo naye ate omuntu gwotalina naye Luganda n'agamba nze nkwagaliza okukulaakulana. Kiba kyanjawulo. Kitegeera. So tukwagala nnyo Brother Ibrahim ne ttiimu yo. Mwebale kunjagala n'okunjagaliza okubeeramu n'akasente mu nsawo. Nemutanjagaliza amasanyu gokka. So mwebale nnyo, webalire ddala. Yakwebaza Mami Hope the team. Mami Hope ye baba.
wakati yetu mugambe eki naye nga yakimanyi bulungi Katonda kiyamutuma naye awuliranga nga kyekyo. So tukwebaza nnyo Mami Hope olwa obulamu bwo, sacrifice gy'otadde mu kintu kino kuva mu surprise olwaleero. Mbeerawo ne mbirowoozaamu nga sobola bimalayo nga n'ebyokwogera nabyo mba nga sibirina naye nga just ne mba nga nkwebaza nga naye ndaba nakyo tekimala gamba oba nze mba nkwebaze ntya simanyi naye gwe kyobumanyi tuli basiimu naye nga tukusabira ebibyo biba biganye Katonda awuggule buli kimu, buli musanvu gwonna ogujja mu kkubo lyo kuveemu, amakubo amalungi gagguke, otambule bulungi, akulaakulanye mu bizinesi mu buli kimu. Olabe naawe nti omanyi nti Katonda nakolera bino abantu, Katonda ansasuddemu kino. Kitegeera buli olaba galo Katonda kyakusasuddemu ogamba wayi kirabika ngeri kye nakola kino Katonda ansasuddemu kino. Twagala olabe ku ssanyu olw'ebyo by'okoledde abantu mu nsi muno, Katonda akusasulemu ebisinga, nagwe by'otaasuubira Katonda bikusasulemu. So mukubireko mu ngalo Mami Hope engalo ez'amaanyi ne ttiimu ye abali emabega wa cameras ne batuwagira, bakwata mu nsawo zaabwe ne batuwa ne bakuba amazina ne bakola ki naye nga byonna babikola lwakwagala nga baagaliza Gadda ne Millicent n'abantu b'eddundu. Nange tubeebaza nnyo Sister Jas ne Brother Junior, mwebale nnyo, mwebalire ddala obutakoowa Brother Gad ne Millicent n'abantu b'eddundu. Namwe ne mujja n'olaba nga oyina essanyu kuba nga oli wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. So jakwebaza Katonda nange okubanga yampa omutima ogw'okubanga njagalwa munnange, yampa feva eyo okubanga nti nafuna obuzibu buno naye nga sisuubiraayo mu maaso nga manyi nti obulamu buwedde, manyi obeerawo ng'oli mulamu otambula kati obala emyaka 5 mu maaso awo nja kubeera bwe nti myaka bwe giti nja kuba nze no nagenda ofuna n'ebizibu nga nina passport mpya nga mbulako omwaka nga gumu nve wano ngende nkikube nono ibbulo oyo yankubira naye gwe tugenda ku kyeyonza munange nabikola naye ng'ate nga ne mu process yaabyo. So bwakyalimu nga kyei ng'obulamu Katonda busazeeko nimanyi nti kati ensi ekomye naye munnange oba ng'okyali mulamu Katonda ono takuvaamu. So neebaza Katonda okwebyo byankoledde okuva lunafuna obuzibu buno. Bangi bafudde, bangi bali mu mbeera ng'eno babonaabona tebalina kyakulya naye ate nze Katonda namuwaaki tewali. So neebaza Katonda olw'ebyo byankoledde mu kaseera kano ke nafuniramu obuzibu. Neebaza abantu bonna mu nsi yonna, mikwano gyange, ab'enganda abambeereddewo kuba nafuna obuzibu buno n'okutuuka olwaleero. Ago gonna maanyi g'abantu, tebakulimbanga nti Gadda wali kinali nkoze wasobola kukola yadde n'ekikusobola kufuluma nti oba nnyingiza 10 nti oba wali omulimu gwenkolera ku ssimu tewali. Naye ng'obulamu bwonna butambudde ng'anyumiridde ku maanyi g'abantu. Bannange abantu abo mwebale kunjagala, mwebale nnyo, mwebale ddala. Neebaza Katonda olw'abantu be yangattako okubanga nti nkyalimu nosobola okusanyuka, sobola okuseka. Nagamba naye Gadda oli mulwadde, n'omukubira essimu nawulira nga oli mulamu nnyo naye nga tayali mu kusaasira. Naye ng'ekyo kyonna maanyi g'abantu, maanyi g'abantu. Bannange mwebale kunjagala, abambeereddewo Katonda abawe omukisa, abe be musinga okwagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kwebaza omanyi twatandika eno pulojekiti nga mami naye ng'alina kyayagala ekyasobola okumaliriza ate era nga kyekyo kyennyini. Ennyumba nali suubira tukubanga tugenda kwongerako ekisenge nate bwe mpulira nti Senga Vibe yeeteema okubanga nti atekeko wabireko ekyateekako wabireko ekisenge ekirala ate nakyo kyanjawulo. So njagala mukubireko mu ngalo senga waffe ali mu UK olw'ekirowoozo ekyo kye kyeyagamba nti
kibeere ate n'ateekayo omukono. So olwo omuntu ayogera ate n'atakuteeka kintu kiri mu nkola, naye omuntu bw'ayogera n'agamba nti omukono guguno, kiba kyanjawulo. So tukwebaza nnyo Ssenga, tweyanziza nnyo, tweyanzeego olw'ekyo, kubanga nti wawulira nga olina kukikola. So ago simaanyigo, Katonda yayagadde kikolebwe bwe kityo. So ate nebaza ne mami kubanga nti yakkiriza kikolebwe bwe kityo. So tweyanziza nnyo mami ne Ssenga waffe okubanga nti mwayagadde kikolebwe bwe kityo. Naffe tetwabisuubira, byonna bikolebwa mu bulamu bwaffe. Abaana basoma. Twebaza abantu bonna bananga abatukwatiriddeko mu mbeera eno. Abamanyi embeera yange yanjawulo mukko n'omuntu abatazaaliddwa nga mulema. Obulema buno bwanjawulo mukko. Kubanga 24/7 obeera mu bulumi. Ninga omuntu akulaba, oseka naye nga takimanyi. Obeera mu bulumi. So njaga kwebaza abantu mwenna, mwebale nnyo okumbeererawo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda abanjagalire, akulaakulanye bizinesi zammwe, akulaakulanye obulamu bwammwe, ezadde lyammwe. Temubulanga kintu kyonna ekyetaagisa mu bulamu. Katonda agonze amakubo gammwe. Tubaagala nnyo nnyo ddala. Njaga tusabire buli omu olosabire n'emikolo egiddako, emikolo gya brother Farouk ne sister waffe Shadia babadde naffe mu project eno. Si project wano kuva mu mabega wonna babadde naffe nga batuwagirawo nga abamu tebali wano, kati nga sister Shadia tali naffe ne kati ali naffe. So tusabire emikolo egyo gigenda okuddako gitambule bulungi, ate tumuwagire mu maanyi. Ekyo nakyo tukimalirize kubanga Katonda aba yakitegeka. Ebintu olaba nga byonna byekola byokka tumanyi bijja bitya. Kuba teri yasuubira nti Shadia eyatuwanga ssente nitukola ki n'agunyumirwa amazina tugende kubeera naye eddundu. Okitegeera? Yabeera wali naye nga alinga awali online. Naye bugenzi okukya ssebo nga tuli naye wano. Katugenda muwasa. Kitiibwa kya Mukama. So tusabire emikolo gye gitambule bulungi. Ate tunyumirwe bannange. Ate gisingeku ku gyange, omanyi nze nange bwe mbeera wano mba njagala vibe ate. Ninze vibe eyo ate esingako. Kitegeera ekintu ekyo. So twagala kunyumirwa. So mbakoola mwenna project ekyo bwe kijja tuwagire Shadi ne Mr. Farouk, ate nabo basanyuke babeere n'obufumbo obw'eddembe, batujjukire mu byafaayo nti naffe twaliwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera naffe ekiseera kyonna. Mwebale mutabutukoowa, tubaagala nnyo. Katonda abakulembere. Kweyanza mami neyanza nnyo neyanzege. Notakoma okwo netwanjula ng'aba online tebatukoowa. Kogase ne great opportunity. Ate bo baaliwo kuva dda nga wobeera mu Injala olabirawo great opportunity. Mbukyalite yonna bamuwaddeyo wa God. Ne tuva ku ekyo ne tugenda ku poloti kati nagaziwa kati ne kalimbo embuzi tosaamusanga oluli nazisibangako ogwo omutaawo nga zikunuukirira mu kubo, naye kati nina wenzisiba nga toswala naziraba. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda bampeera omukisa naamwe abagondezemu ku bye mwetaaga. Kyemmanyi nammwe simwe abayamba nti muli bulungi, ntoba mwe mwafuna dda waliwo n'atuwa ssente bambi naye nga talina nakapoloti ng'ali mu muzigo. Naye Katonda naye amuzimbire nga bw'azimbidde Gadi ne Mirisenti, amutemere kuba watali kubo. Leka byakola birabe omukisa, akulaakulane. Twebaza, twali tusuubira ekyamazima mami yatugamba sigenda zimba ebinannema, ngenda bazimbira luumu emu emmanya Kisenge na Ddiiro konze siina buzibu. Mami tweyanzege neera n'ebisenge 3 era again surprise tukikubireko mu ngalo. Era maka mami agambye maka agenda tuzimbira maka ng'eyo ndowooza byali birooto bya myaka nga 10 mu maaso, oba ne byotasuubira nga tebiriyo n'ogamba wendifuna ssente. Naye kati ate n'owoba mulamu
tosobola bikola ngono yafuuka audio man naye video nga audio. So aba online mutegeeza bingi gye tuli, mutugaseeko kinene, mwaba tufudde ki kye tuli. Maanyi gammwe si maanyi gaffe naye wabula maanyi gammwe ng'ate obisuubira ng'ogamba bwe nfuna, era nze ngamba singa teyafuna n'obuzibu singa tukyali mu muzigo, kubanga singa yali atambula ne tufuna ezo zaali $5,000,000 yandigambye ate $5,000,000 nzimbe ruumu emu kanzikozese manya male zigobe nzimba amaka amanene weyabaite kyandisobose. Kati twebaza Katonda yamulekera obulamu yadde mulema tatambula, naye nze nkyalina essuubi ajja tutambula. Twebaza Katonda akyali mulamu. Ne ngamba ketufunye eruumu kati kanjiribe n'ensi, naye mami najja malayika nampa ssuubi nampa obulamu nampa emmere nowe mba siridde mbeerawo nga nzikuse, kubanga mba nti siridde nti emmere kati yabulize completely, mba siridde lwa nsonga either saagenze ginona eiza ndi bize ngambye kansooke nkola ebirala ndyoke nfumbe, naye si nti yabuze. So mami tukwebaza nnyo, tukwagala mami, nkwagala nnyo, ate nkwagala n'okusinga n'obwolowooza. Kati nze nkugambye kati kugeraageranya ne Katonda we bagamba kati saawa eno we bagamba tutandike kusinza Shifa, nze ntandikirawo nze namba emu wallahi ntandikirawo mugeraageranya ne Katonda. Asanga tolina mukwano, tolina kyakulya, nakuwa emikwano, nakuwa emmere, nowaba yeetatodde mu nsawo naye mukwano gwe yakuwa gukuwa emmere. So nze kati we bagamba tutandike, ntandikirawo ndi namba emu. Ibula gwe yasobola kitegeera, naye ekyo tujja kinyumyako mu biseera byaffe eby'eddembe. Naye gwe mami kati manya kyenkugeraageranya nakyo. So kyovola sometimes nenya kyakugamba nekibona naye nga muleeri mbeerayo nga muleeri nkwagala nnyo emale nensirika. Kyovola era soogera naawe nnyo, era ebiseera ebisinga ndowooza oyogera n'omwami naye nga nze asinga kwagala nze mwagala nnyo gwamanyi naye nze mwagala nnyo. So twebaza nga tetuyinakomo. Tonda abatwagalira abasasula ebisingayo kuba obulungi, abeere emisanvu gy'emisanvu gyammwe, ebyekiise mu makubo gammwe abiteggululemu, batemera amakubo awatali makubo. Nga naffe nga watutemedde kubi nga tetuyina ssuubi, namwe kaabatemera amakubo. Nyasiga akungula katumwesige ye abeerawo mu buli mbeera, oba mbeera ki, kubanga naffe twali tumanyi Katonda sabeerawo nga mutambula we musaba we mukola ki, naye Katonda abaddewo mu mbeera ng'omwami mulema. So naye tumwebaza Katonda. Mami n'otuwa essuubi lya kukiririza mu Katonda gy'ali. So tweyanziza nnyo, tweyanzege. Miss Ibula, thank you so much. Webale totukoowa totweganya, ono yafuuka muganda wo Brother Ibula, era nze ntera gamba Brother Ibula, naye wabagamba Brother Ibula ya agamba tulina kulya ekyemisana, tulina kutegeka bukyala eddundu, era ku makya akeera n'agamba kyemisana eddundu tukirira ddundu ffena. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege, ate era ffenna kiba kitumala abali wano. So ne tuliira wamu like ng'ekijjulo kitugatta omukwano. So tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Abaguleeta opportunity bagambe tubeebaza nnyo nga tetuyina kkoma oba tubeereddewo kuva we twafuna obuzibu, ng'omwami we yafuna obuzibu bwa accident nga mwe mubeerawo. Bansuubira waliwo n'obwe wajja ewaka, yali luuta ey'okubiri, we wajja waka n'ezikugulira akagaati nti onywa amazzi tezaalimu mu nju.
yadde twali tuve Mulago naye tezaali mukuba twali tufunye z'amafuta ne tuteeramu Jona amafuta n'atutwala naye nga temwali ssente. So sisobola beerabira mubaddewo naffe era kwezo ssente oluusi mwaleeta nkadde nawo ne ntandikirako okugiya oluusi ne ntambuza obugoyi ne tubeerayo ezandiweddewo like nga zigwerako mu 1 month n'olaba nga zibatambuziza yadde zimala ne zigwako oba okola oluusi tokoza temuyina kulya. So tubeebaza tubaagala nnyo mwebale twagala Katonda batwagalire. So bye byange tweyanziza nnyo naye nga tuli basiimu tuli basanyufu. So mutuwa ekyokuyiga naffe bwe tunaakula tetujja nnyoma abavubuka tujja bbangako ebintu bye twetabamu yadde abavubuka be babikoze eki be babikulembera. Si byangu nnyo. Njagala kuddamu kwebaza bantu ba online. Mbadde saagala kwogera leero nga ngamba oba nja kwogera nga tuyingira ennyumba naye bwe mmaze ne nzijjukira nti ate bo be saagala kwebaza bo tubasaba buli Lwasande. Ne ngamba lwaki nkoowa beebaza ne ntereka mbeebaze luli naye ng'ate wano mbadde mbasaba buli ki nzize wano kwebaza. Mwebale tuwa ku ssente, mwebale tubeererawo. Ne kulo tuba tuyingira ennyumba era nja kwebaza. Mpulidde nga kale bampadde wano muzana ne mpulira nga sina byakwogera. Tekubadde kunyooma nti gw'osooka oli nsembe eyo naye mbadde sigenda kwogera. Naye mbadde ntudde awo omutima ne guŋŋa nti naye abantu ate banaakiraba batya, bayinza okukitwala nti sisiimye. Okitegeera naye mba nga soogedde nga bulijjo njogera leero ne bakitwala nti tosiimye. So nga mbadde emotional nga mpula sina kyakwogera ndaba kitubadde tufa batuyambye nekikola ki nekituukirira. Naye bwe mbirowoozezaamu ne nga bayinza olowooza nnyoomye. Kibi nnyo omuntu okukuwa n'otamulaga nti okoze eki siimye. Banaye tusiimye nnyo, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Sisobola bagamba gye mutujje Millicent ayogeddeyo bulungi naye kyenyinza obbagamba ekitono nti Millicent agenda kusula mu nju nze gye saafuna chance kuliramu. Nze saakulirako mu nnyumba ya bulooka, nakula mu nnyumba ya ttaka. Kakuba ebiseera ebisigaye twebwe tuba tubyogera abantu batula ne bagamba naye omuvubuka ono ayagala okulimba. Anyumya nnyo emboozi ezaagala abantu balowooze nti yava wabi nnyo. Okitegeera naye nga nakati bw'ogenderwa amalenga yombe entambulako nabo mulaba nga babayo ennyumba za bulooka zonna muziraba nga mpya naye ng'ate abazirimu bakadde nga balaga beesonze nnyo okubanga kati bakoze eki bazimbi. Kati nze sikuliddeeko mu nnyumba ya bulooka era nze bwe mba mpulira abantu abafudde mu ezo ennyumba mbawulira era mbalabanga ba planned kids. Nze olumpuliriza Shifa ng'ali ku live nenga maama wulira waliwo ka live keno agamba nze Miiki yayina mamotoka biki nenga wulira obulamu nga galiko na private number. naye tewenamala nange nensanyuka neŋŋamba ese nange ndikyaliwo. Nera nenga oba jasaabe wuliza koze ya plan ndi mukozi. Naye kati Millicent simanyi ye gye yakulira naye nze ndowooza akiwulira essanyu ly'owulira ng'olaba bulooka awo fe tubadde tukola mu kyalo eyo ng'abantu balima sizoni ne bagamba eno sizoni tugenda kuzimba. N'alima sizoni aba apulaningo sente ziyiwa mu bulooka omwana n'alwala zonna omwana n'azitwala. Waggwayo omuntu n'amala emyaka n'okula okuva kale ndowooza wentegeredde okuva nga mu P6
n'omalako senior 4 nga babadde buli mwaka balina ekirooto ky'okola ki ky'okuzimba guno omwaka tuzimba guno omwaka tuzimba nekigaana okitegedde ffe baani abayimirira mu maaso g'abantu ne tubagamba nti twagala ssente tuzimbire garden Millicent ne tukitandika mu January ondowooza amaanyi kutandika nga gwakusatu gwakuna ekibanga mu gw'omunaana ennyumba ejja kuba ewedde so twongere abantu abo abatulaba engalo era mbasuubiza nze sikyala naye engeri gye nnakulanga nsula mu nnyumba yatte ate nga nfunyeyo kyali wange agenda osula mu nnyumba ya bulooka nawulidde nti bagenda nagisemetinga kuliko ne langi mutegeke we nasula nja kukyala nsule okitegeera njakyala nsule so tubeebaza nnyo bannange Sheri awonye okuyita mu bulamu bwe nayitamu ffe abamu twagala nnyo abaana baffe tebayita mu bulamu bwe tukoze eki kati ye Sheri ebyo tajja nnyumye mu lugero lwe nti ate twasulako mu nnyumba eyaffe eyo yali ya bulo ya ttaka naye nga kuliko amabaati naye ng'era ifaanagananga n'essubi kuba nzika tulina etwateekanga ebbaafu nga amabaati gatonya nnyo kati ate mwali mwesimye olembekera mu nju munda nga temufulumye kati nakalala mpozi oba sente emisumaali ebiseera ebyo gyalinga ku bbeeyi nnyo kubanga nze nalabanga ewaka nga mukwata ate ebiti ngate bemuwanika waggulu ku mabaati amabaati nga gabambuka kati nga muteekako ebiti bikwata amabaati kati oba emitayimbwa oba amabaati yali sitole kyawo sente enzibu kati wootiira ngezaako byogera abantu bano abatulaba bamanye kye batukoledde ekyokubiri bamanye nti sente ffe ze batuwa baleme ndowooza nti tumanyi value yaazo okitegeera nti tusobola obbeera wano olumu olulimi ne luserettuka n'oyogera bubi n'ogamba ettaano zo kati ettaano tukubale oli n'agamba abo bakibuuka bagagga tebamanyi nnaku okitegeera naye ng'olunsi jasi tuba overwhelmed nti olw'ekintu nga tulwokuba twagala kiggwe tukyagala nnyo tulina lwe twogera nga twogera tuvuddeko naye nga tumanyi embeera ki tumanyi embeera tumanyi obulamu omusajja ono wabadde agenda oyitamu without online people ne shifa oli ayinza ogaa nti abadde alina akayumba ke keyeezimbidde naye katono nnyo tekamala abaana bakula yaakula era nako kyangu nnyo bwe batafunye buyambi baati eryo kola kiri okitegeera emisumaali ne givaamu neryatikamu naye nga alina nnoonya biti bwabiteekako kati n'osanga Millicent ng'ayinza ogwateekawo wano eddaala n'atandika okuwanikayo ebiti okitegeera so banaye tubeebaza nnyo 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 njagala kusembyayo Hope Shifa akuba nze gye yatudde sibitegeera simulaba njagala nnyo okwebaza omuntu nga mulaba Shifa wandize sayidi wano sayidi wano naawe sikulaba jja wano eno olaba naye wali wabadde ettaala nga linzitabuse so twagala kwebaza nnyo okushifa aba online tetulina bwe twandibeebazizza awatali Hope Shifa okitegeera
ensonga lwaki njagala nnyo buli tuba nga tulina kyetutuuseeko gaadi ono amanyi okwerabira Millicent ate nga kiri mu buwangwa bwa Buganda naye ndowooza naye yakikopa engeri gyaludde mu Buganda omusajja bw'ayogera omukyala ne bw'atakola ki naye nze ensonga lwaki njagala nnyo Millicent ayogere nkakasa Millicent yamanyi nnyo Shifa we yamusanga okitegeera amanyiiwo nnyo 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 mwenna abatulaba temusobola kutegeera Shifa okuggyako singa omubuuza Millicent kyokola mbadde omu kuba engalo nga Millicent agamba nti ne wabaayo agamba nti waliyo eddiini gye bayita Hope Shifa nabbi Shifa nfuukirawo mugoberezi okitegedde nfuukirawo ki mugoberezi asooka mugoberezi nze bwe namulaba namugamba nti Oprah n'afa nakyo nekimuluma naagala waliyo n'alamuga naye ye tabyagala kuba bimulemesa eddembe lye kati nno waliwo akulabamu obwannabbi ate si bali bannabbi ab'obulimba waliwo bali bannabbi benabaddeko naye n'obandaga nga bamala okwogera ebyafaayo byonna ne beesuula nze mulabe mukyala malayika obitegedde tugenda nomusinza gadde kigenda kukuluma naye notuleka tugenda mumusinza so naye nga Shifa tukwebaza okubeera nga owadde abantu inspiration abantu obaleetedde okukkiririza mu Katonda abantu obaleetedde okuba nga basobola okulabanga ekisiikirize kya Katonda okitegeera omanyi buba buli azaamaanya n'osanga omuntu ng'alina nnyo omuntu gwakkiririzaamu ennyo naye nga omubuuza yali akkoledde ki mubamanyi ba public figure ng'oli amwagala nnyo naye ng'omubuuza yali akkoledde ki tubeere b'amazima naye ne kuba akakkolera ebintu kati bino ebintu Shifa byali mu kukola wano bikolebwa mugandawo ate nga naye wakisa mu famire muganda wo naye nga wakisa nnyo okitegedde naye nga ne baganda baffe abamu ate baagala kutulagako okitegeera simanyi asobola bikola abala bannaffe abakola Shifa byakola nze ndudde nabo mbamanyi babibala n'agamba bwe baleeta 5 ndyako 2.5 naawe n'otwalako mmeka 2.5 naye wano bazisonda nziwulira ne muziwandiika ne bazibawa simanyi kakodi awo kayinza ate kukola kusigala ng'era alyako okitegeera so simanyi naye nga tukwebaza nnyo nkuwulidde wano ng'onsudiya onneebaza obutafaanana bali eri nali nnyinza bali bulungi ama bali bulungi naye nze olwedde nali nzitoowereddwa nga Millicent nga Millicent embeera nange bwankubira neeganya okitegedde kakati ate wali wazze aleeta obukadde 5 mbadde ndeeta kamu mbwate nyiige mbwebala obutanyiiga n'otanyiiga baali bagagga nga bafuna namu mu kintu kyabwe naye kati nze nali nyambako kyali wange lwesimanyi biriggwaddi bye tuyamba nga tetutandika na butandisi nze kyali wange Kasimu manyi nze mikwano gyange egimu kyenjageza tegitya gimensioninga nze nali ngenda olaba gadi mu ddwaliro Kasimu yaŋŋamba okyafa kino oyo yawedde tetulina kye tukyamwetaaga okitegedde
naye bwe nalemerako nenzija natandika nayo kiteeka mu mutima noba ng'ojja naye naleetayo 5 n'agamba owaayi tubeerewo naye twali tutandika pulojekiti eno wano nzijukira alina sente ze yeeyama era yawako ze yasobola olaba nekyaliyo wange Franka ali mu saluuni yampaya 5 bwe mbaseera bidde nzijukira yalwana mesiwe kati obanga ku muntu ng'olina kyaliwo naye nga nekyaliwo naye akugamba nti oyo awedde so buli lwogendayo aba akutuna bwati n'agamba naye oba ono yo oba yabaaki kubanga waliwo ebintu byetukola ku mikwano gyaffe naye nga weewagula bwewaguzi ng'akulaba obigaaniddeko naye nga tebiyina nnyo makulu kati gwe nojja n'otuukiriza almost wishes z'abantu bano zonna abaana basoma balya ennyumba bagibazimbidde kwaffe ennyumba tugimanyi ewedde simanyi ndowooza abali eyo mwe mutannamanya naye ffe yawedde kuba Shifa tumumanyi bw'aba agambye nti sente ziweddeyo tuba tukikakasiza nti ekyo kikoze eki kiwedde ennyumba ewedde abaana basoma omukyala agenda funa bizinesi sente obwedda nziwulira bazeeyama abawadde emikwano kyemmanyi kati okuva eri yonna ddundu yonna emanyi Garden Millicent ku online babamanyi kakati simanyi weeshi kize mukyalina mu bulamu naye nze ndowooza ze nali mmanyi ze mulina zonna zituukiriza bw'otamusinza oba ogenda sinza dakuba mu busiraamu ekyo kikutwala mu muliro Millicent gumanyi omuliro naye naye ate nno nammwe Katonda gwe musinza wa bujja tayagala mugattako naye kati obuzibu ffe bwe tufunye kusinza ebintu biri awo sitaani akiresenga example n'agamba ne like nga bw'ogamba nti nsobola okugaana ebirala naye ku kino nanditendewaliddwa nga bw'ogamba nti yes but nange sobola kukkiriza kunsinza ngambye kati nobagamba nsobola okubeera omu ku abo abakulemberamu okuwuliriza but so wishes zonna azituukiriza tukwebaza kabonero akalaga nti twasanga wishi yaabwe kwanjula okitegeera okay kati watuukiriza wishi ya Millicent kati ate ogenda tuukiriza n'eyange kuba nze omu ku baalina wishi nti singa bafuna ka bizinensi kati ate oba eyo embaga yali y'abantu b'eddundu oba ate eyo yali yani ani yaleeta wishi y'empeta kwegamba gwe buli aleeta wishi nga ekyo tukiguse ekyo oyagala ve eno nga tewali ajula naye nga bula tumwongera obugalo wishi yali ya Millicent eyogende ejiwa ekabaali ey'empeta yali y'abano b'eddundu nga bagamba tukoleyo akabaga tukimalire ddala ng'agamba babeerere ddala omuntu omu kubanga osobola kwanjula naye nga kyakwawukana kati empeta oba buggwa wagendayo nze kankyetuume nti nze naye ndowooza kyayingiramu n'abalala abaaliwo atubeeko ke tubakolera but personally nali nkyagala nnyo kuba nali mmanyi nti Millicent of course nze ebyo byali binnuma mulaba mu kirombe mbeera ogimanyi yonna eyo kati nga bino byonna birungi naye ng'ate mpulira bwe tuvaawo nga tewali at least kyakola nga mba ndaba tetukoze naye kyali tekijjaawo by the way nze ekintu Shifa kye yasinga okukola mu byonna ekikyasinze okunkwatako yali surprise kubanga surprise lwe lunaku lwe nasooka olaba show nenkaaba amaziga nenkaaba amaziga nakaaba amaziga nga kyendaba sikikkiriza okitegeera
nga nebuuza kati gaadi ate yakwataganya atya noono ola nange nali mulaba newe yantuukako mugyewa okitegera nalumwa nnyo nebuuza nnyo yajjewo omuntu ono. Then ekyokubiri ekyasinga okunkabya nali surprised nnyo nga simanyi oba mubigoberera naye ng'oli bw'anaakwata leero lisiti n'asoma abantu abasinza otubeererawo mu projekiti eno erinnya ly'omuntu ne lifuluma. Buli ali wanono ng'atuyamba tamanyi oba yasinze. Okitegedde? Ate buli omu tetumanyi bulumi mwabadde ayita okukwata. Naye singa kibadde kisoboka oli n'afulumya n'agamba nti twebaza nnyo gundi yasinze okutoola kubanga kyansonga. Fena Yesu tutaddemu era tetubaako azimba mutima tinze tebamentioninze. Kati nali ku surprise eyo nempulira nga nze ono omusajja gwasoosa. Agamba mu buzibu buno bwonna kibuuka abaddewo. Nali sikisuubira kuba nali sikiwulira nti nkoze nange ekimala. Nange nakolanga nenga nange nzije mu bulumi obungi. Kati bwe nawulira gaadi nagatta ibiri nengamba kati gaadi omulema atakwataganya atya noono. Kati then nengattako n'okubanga ate mu bintu ebigenda maaso mpuliddemu ki erinnya lyange. Olwa nti wasiga ensiga erinnya lyo liri eyo lyeyogerera gwe byewakola n'otabyogerera abantu abalala bakuweera obujulizi gy'otaba. Kati nali emotional nnyo nawulira nga amaziga gampitamu. Kati enegindi ekabalewo nali sikkiriza nti kisoboka. Ekyo kyo nali sikikkiriza at least kati bino byo tugenza bituukako nga nzikiriza nti oyo omukazi naggwano bino ebintu bikola ki bisoboka. Oli omuwala bebi oli bebi azze ogumu ekitundu gwaffe. Wama nawulidde atwala sente abantu ba online bano Shifa twogera kuno nakuli naye abantu ba online bano tebali feya. Nenyizeeko fa abasajja tetubadde mu zino nenyizeeko nenaleero sokoleke Shifa mbadde nga wano nezendekisi Junior yabakiikiridde waliwo omusajja waliwo waneno omusajja yazina amazina John okay kati nze mbaddewo ate ng'era obeerawo ate nga nze mbeerawo buli bantu mmwe nedda mpozi nga nze bannange nze munnange nga bannange emisango ebiri yagambye mulina omutwalo Shifa negundi ono ani alinayo abadde awunyanga essogolero yani andinanye n'entamiira atambula andinanye n'entamiira mpozi nga ffe bagezaako tula engeri gye batuwa kati nga batulanga naffe beefaanaanyiriza kuba olumu bwe batola naffe tutoolayo kale ndowooza bagamba abo tetubawa nabo be bateeka owa otegeera naye nga tekiri feya kubanga ye Shifa nga bumubalidde mu bakyala ate nga yasinga waneffe naye wano ye mubede naye era bamubaze byebyo munange lwaki abantu nze nkanya wandiika mannya Shifa mbalira abali awo leero omugaye toziweereza nga siriiko ngenzibagamukokera ebigambo ne mugamba mukwano bwomba siriiko toziweereza mbalira abakyala abali awo nange nemugamba nze wa 17. so bambi mu bikumi naffe weetuli boy child naffe mutulowoozengako ate kirungi tudda mu meeting ku Sunday terikwekwasa kale ne Sunday kebeere y'abakyala
Sande daka ebere yaki y'abaami ate naffe anti tujja junior sande ejja y'abaami kuba bagee bayinza Naffe tujja. kusurprisinga nekkumi kati ukyawedde dda bagumye abaami fe bajja tuwangaana kuba junior omu bw'aba ali kati wakumi kyobolaba muli bazibu okuwa temuweeka muli babbeeyi muli expensive kyekyanti kye batyo omuntu agamba kumi lyange lino kati bulino nga gowayi kandi wabakyala batuweeko tujja bangi ajja bbawa naye mumumenya omuwendo zibengaana batuweeko tujja bangi naye amazima agamanyi nti era bw'anaamala otuwa ate tujja baddiza kati awo naye nga tubeebaza nnyo temubitwala serious nti tutubanjiza ssente tuli basiimu ne bwe mutatuwa tatuwa ssente saagala mwekwase mugaane waneeno okusonda mukolo gwa saaluuni kyali waffe agenda wasa ate mugaye nti ate tetugenda bawa kati katubaweemu ez'abavubuka katubaweeza abasajja katubaweeza abasajja nedda so era nno yensonga lwaki nadde saagala kwogera nina ebyokwogera bingi naye mpulidde nga kijja kuswaza obutoogera abantu kuno buli muntu ategeera bubwe waliwo yagenda okitwala ibula teyasanyuse nga talina kyakoze eki kyayogedde olenza nogamba Shifa alabika yazinye nnyo n'amukwasa ensaalo kati n'atayogera ayina engeri gyasanyuse ayina engeri gyasanyuse nempulira obujja nga mbujja wane ngamba essanyu kye lino yalijjawa nze nsanyuka kati ndi musanyufu naye kutente olaga amazina awo wali muzibu mbanyumiza kibanenge waliwo ekiriwo waliwo ddiiru waliwo akapya kati gwoseguka kimugamba ali awo alagawa mutuuze mangu wansi awulire ekiriwo bannange bw'obanga walootako okubeera CEO nga walootako okubeera business owner nga walootako okwekozesa ng'olinamu akasenteko naye nga weebuuza ninza kukola ki yenasooka mbalage location bino byaba CEO oba abagala okubeera ba CEO oba abagala okubeera business owners oba ayagala okubaako waatudde nsooke muleke nfulume emmotoka toseguka tovaawo okay bannange kansooke mbalageko ekkubo lino wano Bulenga this is Bulenga nga wakalutandika olw'ebulenga olwa Mityana Road ng'olutandise abamanyi wano bw'ova wali mu kitoogo bw'oba wakava mu kitoogo wali eri nga wakava e Busega mu ttaawo n'otandika olw'ebulenga waliwo Sheero kati bw'otunula eno this is Mityana Road bannange ekifo kiri busy bannange wali busy nga bwe nkulazaawo there is KFC waliwo Stanbic waliwo DFCU waliwo bingi nnyo kakati yes ekifo kirina parking ennungi wayonjo waliwo security waliwo buli kimu kati mujje mbatwale so guys abeetaaze bambi abeetaaze bokka just obusente butini nnyo nga you own a business of your own ate otuuka okola sedduuka lirina bakasitoma lina buli kimu naye omuntu aba ajja kwebuuza lwaki balivaamu the owner ayina ebifo ebirala bingi byamanaginga nga bw'okeera n'oteekawo ebiri biiga olw'okuba ekifo kimukoledde n'asobola okwongerako ebiri biiga n'otuuka n'ogamba kati kino kankijjewo era ng'abali awo ba CEO beebuuza ennamba ya owner eri ki ennamba ya owner omusanga ku +256 752 560 241 njiddamu 0752 560 241 erine ku WhatsApp eno nno mutebe ya CEO ogirabye wow zoom kati mulimu buno bu coffee set for your customers okitegeera ogenda sangamu ebitambaala ebimalayo
then this is for your clients obutebe bwe batuulako. So kati zino drawers zino mugenda okupanga engoye zijjudde wali wonna, ne wano waliwo drawers. Kati owuna wano yali akoze nga kano ka area kangoye z'abasajja gosobola okukyusa setup nga bwolaba ko buli omu aba ne designer zino. Yes, gomesi bagikwata side emu ene wane wali ne yakwata ati eri ate ne luli era nakigamba kati gwe kyuka obo bato bate awo bano tabate security cameras zizo oziconnectinga buconnectings on your phone oba noziconnectinga wali ku screen wolabira okitegedde ekintu ekyo. Eno nayo ogisigaza ate eno neina ne radio eina bluetooth, you connect your phone ng'okuba music. Fani mweziri fani 2 namba ozisigaza lighting chicho okirabye ekyo. So when you're standing here olengera ekkubo lino wali ku kkubo wennyini nnyini kugambye ekkubo lino liri bize era nga wandiyanguye kubanga tugenda mu season bridal. So mikwano nga bwe mbagambye ate n'ekirala balaga ekizimbe bali kirenovatinga bali kipaintinga. Yes, kiri mu kudda bupya. DFCU, DTB, ate wali waliwo ne Abusa yiri gibalaga ezo zonna bank wano wonna kitegeeza ATM zonna weeziri. Kale ekyo kikulaga nti ekifo kiri biza abantu bangi baba bajjawo olw'ensonga ennyingi ennyo endala. Omuntu ayinza okujja lwa KFC n'atwala olugoye, omuntu ayinza okujja lwa Abusa n'ajja n'alaba by'otunda, oli ayinza okuba nga azze kunywa mafuta n'atwala. Era maama olinnye waggulu onsinga obuwanvu banejja asonwanisa sijja kulwana lwaki onwanisa naye neewuunyiza n'oyambala gomesi nga teriimu kikooyo oliko ebbina. Nze ntaddemu ebikooyi 2 biramba okufunako. Wamma guys kuba ku namba egyolaba ku screen ojje weewiningire a bridal shop ku bbeeyi ya nsekoseko. Ate kakati bagenzo osaba sente nga ate ffe basabidde mu wiiki ate mwe batatusasulira ate batusasula wiiki eddako. Babeera mu byakuzina tosobola bulwa nsobi gy'olaba. Ate oyo gwe bayamba ng'anyirira nnyo bawoza mulema naye ng'anyirira. Bw'atandika wano zina nze ne Junior tweraliikirira, nze ne Junior abalamu tubeerawo nga naye Katonda ono tali feya, ono mwene yayagala otusinga. Kyetandise okuba jasi obwama nga njogera kati ayagala gamba nti nze njogedde nnyo. Essaawa eweza obulemu. Kyokka yetajjukira nti ayogeredde essaawa 3. Ate okimanyi n'abantu bwe ntandika okwogera ne bye yayogedde babibala nti nze nayogedde. Batandika bategaga kimuka atandise temunsosa. So ne banaye tuli basiimu tumanyi sente gye ziva tetumanyi ebyekwasa omuntu byonna byosobola oteekawo lwaki totuwaki sente oba Millicent tamanyi kusiima oba abo si ba tribe yange kuba kati waliwo omukyala atuwadde sente naye nga statement gyatandisizza kireetera omuganda obutatuwa ate okategeeye atandise agamba weebali kuyamba baganda bange nerabira mbu temuva na masaka. Kati oli bwakyogera bw'atyo era towudde we mbuuza nti ate batya nzikuba nze sibirinaamu. Kati ojja sanga omulala ng'agamba abo sibawo ebitegeeza byabaki byabanyankole. Kakati ate naffe olumu tulema butuwolereza kuba nange nandigaali naye ate nange abayamba siri naye era oli amala naga kweyo ennyindo era oyamba banyankole banno. Kati naye nga the truth ffe tuyamba buyambi
okitegeera naye abantu abasosoza ate ne bano yinza obasanga ate abasosola ng'oli agamba abo nandiyayambe naye bakiga si banyankole bannange okitegeera bamu kyokka n'abanyankole bennyininyini ate nabo basanga balimu be bawoza bano si balaalo bano biiru bano bahima so omuntu asobola okufuna ensonga yonna lwaki tagenda kuyamba Rachel lwaki tagenda bajja wano nga babuuziza Shadia oyinza ga Shadia bagenda okitegedde naye awona wonna banoonya nsonga ezibalaga nti temuli genuine oli agambye nti kati Shadia bayawukanye edda naye ndowooza obalaba bazibu anoonya nsonga aleme kukola ki kubawa so tubeebaza twebaza abantu bonna abadde nga temuyina nsonga gye munoonya egambisa nti mubutebe ne tulibaawo babiri ne bwe tuli wantu tuulawo ne betusondera ne online teri kinyumanga kyeyogeza ate ne biggwa eriyo kyeyogeza ne bigaana naye nga nebaza nnyo twebaza online naye nebaza nnyo bw'oyita aba ttiimu yo aba ttiimu ya Shifa tubakubireko engalo nnyo olw'ensonga nkyogedde lwa nsonga nti zenna wentuuse ng'aba ttiimu yange kati sentensi bajjamu na nnyondo nga bakooye okitegedde nga bakooye nga bakubuuza ebibuuzo lwaki temwasooka bino okusooka embaga okategedde kati ntya ttiimu yo nga mami Agatha mami Christine nga tebabuuza bibuuzo anti obalaba bwe mmala kino banatera okuŋŋamba oyinza oba olina ne bawawuliddeko nga bambuuza nnyumba ya Amerika so nebaza nnyo ttiimu eyo muli banjawulo muli banjawulo mwebale nnyo mpozi ttiimu yange nange ekyebasingako nti mwe mbawulira bazadde baffe ate yange bavubuka nyeranganzi kati ate gwolina na bonna olina ne beempulira baswaga mama nga baana tulina abavubuka tulina abakulu so tube ttiimu eyo nze nawe ntuuse nga mpulira ngamba bannanga abantu bano beetaaga bakita standing ovation nene nga lwakuba maama tuli ddundu bwenaabibagamba banaabiwulira naye nga mbadde njagala tusituke tubakubira engalo nga tuyimiridde okitegeera tubalage nti tubeebaza nnyo mwebale nnyo mukyusizza obulamu bwa gaadi simanyi omuntu kyategeeza kukyusa bulamu bwa muntu ng'omwana asomye omuntu afunye ennyumba agenda afuna bizinensi poloti agirina ali wawe poloti azirina nga tuze mu byaddala kiki kye baba tebakoze kiki baba tebakoze mulino mbirooto byaffe ffe abamu okitegeera omuntu aba yeekaza bwekaza naye buli muntu ateekaza buli muntu ateekaza gaadi akwegomba buli muntu ateekaza nga wamazima akwegomba nakwatibwa n'obujja nagamba kati gaadi azimbe mpulidde wano Millicent ayogedde akantu ng'alinga ankoona kyokka nga bwankoona nga tera mutima nga era newo naabiyogera kasita nze nkyali mulamu sigenda kukwata $5 million gula poloti nkyayiiya oba kitya bwe naafuna obuzibu obakabenje nga ngamba gaadi ngaakubira bakyaliibe nga nange bambeererawo fulede bakyaliibe abalina gaadi ayina bakyaliibe nga
bamberera Sebo toyagala zikula mu protein bukyale. njakola naye Millicent akyogedde kati ffenna tuli bangi buli muntu akutta akasente ke nga tannazimba tannagula poloti okitegeera so naye social media simanyi naye obalaga nti nsiimye nze ndi muntu asiima abantu abasinga abatera okunda bamutera okunda banga nyambadde essaati eriko thank you Zuckerberg bani I really appreciate nsiima abantu nsiima n'abatamanyi nti nsobola okubalaba nti nkola ki ayagala ddala bamwongerewo ng'ogyeko okweddira emmamba olina mugaso ky'omulala kanti mumalire ng'ogyeko okweddira emmamba nze nga nze lwaki nkwambala jase wampadde kyekyo kyekimalira mu kiriya yasayininga naye okubanja mu birooto byaffe nekyo jase ekyokufunayo ku mpapula za puloti zasayiningako abantu bagomba kusayiningako busayinizi ngenda kubisa t-shirt otegeko jasi nambiro yasayininga kubaga masiyiwa okyongereko yasayininga naye nga tugenda beebaza ne bwe tunala tuyingira ennyumba tujja beebaza kubanga ekituufu tubasabye nnyo mukkirize tubeebaze nnyo ate n'olugero luno mukkirize temulukowa tuluddemu kuba muli part of this lugero okitegeera kibula nti ffe bwetutandika okwogera abantu abali wano tebakoowa because bamanyi gye tuvudde buli ali wano gwe mulaba okujjako nga talina bantu naye buli muntu abadde amujerega ogendayo kukola ki yeeyo gye mubeera mukolayo biki bibagattako ki se babadde bagamba babikubuuza bibagattako ki budde wandikozeemu ebyamagezi okitegeera bantu babeerawo nga tebagattako naye nga ate bo bakutamwa akatijjo kammwe emmotoka eyita akati baabo waliwo n'abaagala muboneebone kati gwe weereese obayamba kyova olaba nze ndabirwamu eba waggulu okitegeera so abantu bano bonna bali part of this lugero era bo bakiwulira bwe tuba tubyogera nga tutuuse ku buwanguzi ndabe mama Rachel nabagayo bwedda mulaba ngaafa azinya amazina ebyadala maliza neŋŋamba omukadde ono obwedda naye yeekoza kubanga obwedda ndaba mulwadde nnyo kikuba ku mutima essanyu buli tuba tutula wano ng'omutasuubira nti tunaaziweza tunaazifuna esawa z'abasezi zezo mwenda so bannange nze munzikiriza gitunulako shiva ninagwe neerabidde okwebaza kuno tukome wano abasezi tebatulire nga tetunayingira nnyumba yaffe ekyo kyabadde ononsonyiwa mwami Ebola waliwo we mwava wano lwesande lwali sande zalinga sawa mwenda nga twakiibaka newajja omuntu nakonkola nenga nakaita yasooka yefuula tamide nga atambulira waleerawo ku kisenge mumpe kume kono namugaa ngoza ekiro saagulawo ono yamugamba jangu kumaca naye omanye ekyabaawo bwe yamala nakoma namala nakomawo yamala nagamba weyakira
kyokka mwefuula muli balungi baba yamba naye temwagala yamba abalala yali tali mutamiivu nagamba baba yamba naye mwe mugana yamba abalala kono namugamba jange enti emisana naye yaserengeta wano nga tatamidde yabadde akulukuta yaserengeta wano nga lisitedde nakwatale obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne Naabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate